nga tukyali mu Kampala katugende kate mu Kakajo zone mu Kisenyi eno n'abasuubuzi abakolera eno bali maziga agatagambika olw'omuliro ogwakutte ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ogulese nga gusaanyizaawo sitowa z'ebirime kw'ossa n'ebyuma ebiwerako katubirabe. Nabbambula w'omuliro abaluseewo mu kiro mu Kakajo zone mu Kisenyi Kampala Central Division. Abasuubuzi mu kitundu kino abafiiriddwa ebyabwe basobeddwa kye bazzaako ng'omuliro gusenkenya ebintu ebisaanyiziddwawo mwe muli amaterekero g'ebirime omuli kasooli ebinyeebwa ebijanjaalo gattako ebyuma n'ebirala. Abasuubuzi bagamba kye bazzaako tebakimanyi olw'ebyenfuna ebikalubye nga babadde baakaddamu akageri amakungula gye gali amatono nga babadde batereka ebirime nga bulijjo abantu beekwasizza poliisi ezikiriza omuliro okujja ekikeerezi naye ku ssaawa 12:30 babadde batuuse. Yassine Ndidde omumyuka wa RCC wa Kampala avunaanyizibwa ku Central Division agamba waliwo abalina okunnyonnyola. Eno njega y'amaanyi nnyo egudde bizinesi z'abantu zoonoonese kigambibwa nti eriyo waneno bw'owulira abantu bagaba eriyo ababookya naye tetusobola kuba nti tumanya ki ekyokeza wano okuleka tujaleka poliisi yeekola ogwayo egende maaso n'okunoonyereza paka lwe tunaazuula ky'ekituufu ekivuddeko omuliro guno. Waliwo omuvubuka abadde akaaba ng'agamba jjajjaawe afiiridde mu muliro guno. Bookyezaawo bwokya kwaze mbadde mu dduuka lyange mbadde neebaseemu eryo lyabadde essande ekyegera ng'anweddemuuko abasiimye genza ozuulubakaniza jjajjange afudde ne muganda wange ayiddeko luno. Poliisi etegeezezza ku bye yaakazuula ku muliro guno mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe Nnaggulu. Ono abadde Nabbambula yennyini kuba ebintu bingi ebitannaba kutegeerekeka omuli amaduuka ag'enjawulo ebyuma ebyenjawulo ebitannaba kubalibwamu ssente bizinesi nnyingi ezoonoonese olunaku olwaleero mu Kakajo mu Kisenyi ng'omuliro guno tugutegeddeko ssaawa zibadde 11:30. Tusanze akaseera akazibu okuba nti no tutuuka wali obuzibu olwa pulaningi y'ekitundu nti emmotoka zaffe zibadde tezisobola kuyingira bulungi kuba nti no zirwanyisa omuliro guno mu bwangu ddala naye tumaze ne tugumala amaanyi. Ababaddewo ne bye bataasizza bazze ku mbalaza z'ebizimbe ebirinaanyeewo era guno si gwe mulundi ogusoose omuliro okukwata mu Kisenyi. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence, Crossall TV, Omunnyo.